nga muzimu gwe gukaaba. Omukadde oyo gwe twasiŋŋaana ku kibira awe nga aba nkwata ku mukono nga ngamba muzzukulu jangu tugende mulundi ogwo nga tolina maanyi yadde omulundi n'ogwo. Tukwaniriza ku yo number 1 channel MR Live amanya bampya Metanikira Bongo oba Rima Sam. Nebaza mukama okumpa obulamu era ekitiibwa buli kadde nkiza gyali okumpa essuubi n'obuvumu munda ebiyuuza biba bingi nnyo naye buli lwana essuubi n'obuvumu obimegga era obiyitamu. Gwe mwana wa Katonda ali eyo abonyaabonyezebwa endwadde ez'omwoyo n'ez'omubiri nkusabira ebyo ebikubonyaabonya bibulenga omukka bwe gukola mu mpewo. Biba byakaseera buseera wadde nga akaseera mwe bitutawaanyiriza oba mwe bitutabaalira. Bituconfusing era ddala tulabanga ebitaliggwawo era ebitagenda kuggwawo. Mu kaseera ke kamu wenyongere okutulira oleme kuva ku maviivi. Fukamira osabe emikono gyo giteeke eri Katonda waffe yatagenda kutugeya yatagenda tuvaamu era yatagenda kutuŋoola. Emboozi zino tuzikola oziwa nnyo time ozifunamu omubisi gw'enjuki ogwo guzirimu munda. Tuzikola lwa nsonga bangi bagamba tebiriiyo bangi bagamba gyebiri mixed feelings ziba mu mboozi zino naye waggulu wa byonna bw'oziwa obudde ofuna ekyokuyiga. Abasezi gye bali entwetwe tebaliiyo ffenna nze sibalabangako naye ffenna tukuze tumanyi nti gye bali era bakulya Luganda misana tukuba kutwana ne bakulya. Awo no nasinzira okunoonya ku celebrity wange ono legendary wange ono kyali wange ono atunyumize ddala bituufu ngenda okumugwako ng'ate ye teyabiwulira buwulizi wabula nga byamutuukako. Gye balekoseba Nested ogambye otera Bongo ndi wano obulamu bwendi mpola mpola tubigattagatta amanya n'eddoboozi MC Kisaati enzaali wano ku muzindaalogo. Kakati nno waliwo obuzibu bwe nafunye kati abantu abasinga bajja ne bambuuza abamu ne bambuuza byonyumya bya ddala. Abaganda balina olugero olugamba empaka zaaki kuba kukola ki kati gwe awakana yenna genda eyo gye bayita entwetwe. Kati oli okumanya entwetwe walina likodi ey'ettabbu gw'okimanyi nti entwetwe omuntu asobola n'okufa ne bamujja ne bamulimisa. Kati eyo nayo mboozi ate ate yeyo emboozi eyo yo saagirabako naye nga kyali wange yannyumiza ku muganda we. Okimanyi nti entwetwe basobola omuntu osobola okubula kati nga ffe twagendayo n'obula era ne basigala nga bakulimisa. Nandi emboozi gyenkugamba kati gyenkugambye kale byenkugambako ebirudde bakyali bange babinyumisako nga mmaze onnyumya biri ebyange okitegeera. Okimanyi entwetwe kati waliwo nekyali wange omulala kati bamanya ageri ke tuli nti tukola mu bidongo muzunga wange gw'okimanyi nti entwetwe waliwo nekyali wange yagendayo owasaayo omukazi n'atuuka nga wagenda owasa omukazi bamaze ebbanga ddene nga bakimanyi nti ddala omukolo gugenda bakimanyi muwala we bagenda muwasa naye ne batuuka we bagenda owasa nga tebalina kye bategese wadde n'ekimu. Naye bwe baali bakatuukayo nga n'omugole omukazi yagenzeeyo bagenda bano bazze kumukima ne batuukayo omugole omukazi n'abagamba mbadde mbasaba tukole ebintu bino mu bwangu ennyo zigenda owera ssaawa 10 nga muvudde eno. Naye kasaba ayogera ebyo ddukira eba ayogera ebyo kati eyali ku kamera bana bakuba ebifaananyi n'atandika okubuguta naye yeebuzisa ku bantu awo biki story namugamba
eno gy'oli ate ne famire gy'olimu yennyini nayo yennyini ya ttabbu. Era zonna mboozi bantu balala bazinyuma kwanze nanyumya ebintu byange. Ekyo ekintu ekyantukako kyomanya ekyantuukako. Endwero jjukira naggamba twabeera mbasezi ate mbasezi eyo waliyo n'emisambwa. Emisambo gye gwe naggamba oli omuntu gwe twasiŋŋaana nga mukadde nnyo naye ng'alina ebigere by'embuzi. Ntegeera. Kati eri tugambe waliyo amateeka agafugayo yo bw'ogendayo okuwangalirayo baabaayo bo tebaba na buzibu kitegeeza balina ebintu bye babakolako emikolo gye babakolako awo mbeera nga bo tebasobola balyanga obeera nga ddala nga toli musezi nga tebasobola kukola ki kulya ate era obeera nga ddala nga obeera eyo balina ebintu bye bakolako nobeera nga like emisambwa biki bw'obisanga tofuna buzibu. Naye nga gwe kyoba omanyi eriyo wa ttabbu eri lutalo eri bw'ogendayo owwo nze sobola kuddamu kukolayo eyo mulonzi era nagaana sisobola kuddamu kukolayo. Mpozi nyongera okubajjukizaamu ennaku z'omwezi 9 kansooke nkayiseewo 9 Africa naawe tugenda okubeera ne twawukanira weewo oddako ne balejenti bo naye ku lwange tebannafuuka baleegi tebannafuuka mujje tubeereyo ku Africa ennaku z'omwezi nga 9 nabagamba mujje mulabe ku bayimbi abalina amaloboozi mulabe ku bayimbi abalina akawoowo mu kuyimba ennaku z'omwezi nga 9 mwezi gwa 5 Africa nawe tugenda okubeera mujje tunyumirwe. N'ekirala kye tubagambamu nti tulina restaurant gye bayita B2C Soldiers restaurant wali eri ng'ovudde ku kirudduku lw'Esalaama yitayo olye ku emmere entuufu emmere empoomu emmere mu buli kika. Oba oyagala pirawo tumulina mu buli kika tulina pirawo ow'ennyama ey'ente ow'ennyama y'embuzi ow'enkoko yitayo tukusaavinge ate nga tukujjukiza nti bw'otuuka ku restaurant eno bintu bingi nnyo waliwo ennaku ezimu ze twateekamu nga waliwo ebintu ebibeeramu awo kapakeji akabeeramu kaawo nti oba waakatuuka bakuweerawo fruits n'osooka olyako ogogole ne bakuweerawo katunda n'osooka onywako ogogole ogenda otutandika okulya essala lyo nga buli kimu kiri malembe. So yitayo wali ku B2C restaurant ku Salaama awo ng'ovudde ku kiruddu tukusaavinge ate mu mbeera ennungi. Joystar Fashions be bakafulu b'okwambaza abantu ebikumba ebyakabi eby'amaanyi basinganibwa ku Hamu ku mulyango oguli main oguyingira mu kisaawe kya Hamu. Joystar Fashions be basinganibwa yitayo bakuguze engoye ku bbeeyi ey'obusuubuzi ate ka twataddewo n'akapya oba ng'oli celebrity yenna ng'oba ng'oli muntu wenna bano abaagala okugenda mu simamuzi bazita photoshoot ojja tulinawo kati package gye twataddewo endala twakyongeddemuko kati twataddewo engoye ez'okupangisa oba oyagala kufunayo engoye zakabiko kubisizamu bifaananyi biki byotegere twataddewo engoye ez'okupangisa yitayo tubeere nga nawe tukolako mu ngeri yonna awo ku Hamu Joystar Fashions bakafulu b'okubeera nti bambaza Abannayuganda ate ku bbeeyi ey'omuntu wa wansi. Nawulidde bakoze ne ka package kubanga bannaffe bagenda mu Photoshop abo ebifaananyi oli celebrity agenda kukyusa Instagram yo Facebook yo YouTube yo engeri gy'ofaananamu abantu alange okuwa ekitibwa ne booking bakozeyo ka package ke bayita golden package silver package tugamba bakisembereza omuntu oyo asookerwako balabe nga bonna obeera malembe nnyo ne tubajjukizaamu naye ekirala kimu oba oyagala ebintu by'omu nnyumba eby'amasannyalaze TV blender kuuka oyagala wuufa oyagala buli kimu ekikwatagana n'ebintu by'amasannyalaze eby'omu nnyumba tuli wali eri Crown Japan Katwe wali ng'ewa Musa Bodi we tusiŋŋaanibwa jangu obeere ng'ofuna ebintu by'omu nnyumba ate ebiriko garanti ono buno bukubawunye blender ezo zonna machine tuzina naye bw'otuuka wali ku Crown Japan Katwe awo kulira na Musa Bode tukuweereza ate ng'ebintu byaffe biriko garanti sijja kutwala wiiki nedda ssebo gwetuukawo butuusi olaba abakukolako bakoleko mu mbeera nnungi buli kintu ky'ogula kivaawo na risiiti ate nga risiiti eriko garanti agisebo isaati okakasa wamulaba kale kati bino biri ofu kamera n'omuzindalo kangu jjewo walaba omusambwa
abantu bagala wala balongo ttaano katale longo ttaani firimu yamaliza bino byenjogera osobola okubifuula firimu olw'okuba nti nze nabiraba amanyira nti obuzibu bwe tulina olaba e Uganda nze sitambulanga okuva mu Uganda muno okuba n'ensi gye nali ngezezaako okgendamu nakoma ku booda nali ngenda Rwanda nentuuka nakoma ku booda nebinnemesa nenkomawo nesivangako mu Uganda naye ngezaako okulaba ensi endala ku ssimu yange kuno nendaba ng'ebintu byabirala kati olaba emboozi gyenkunyumiza kati mbeera kuginyumiza mu bazungu okimanyisa nga ndina mugagga kikyenkubuuziza anti ogambye firimu ogambye nti bagamba longo ttaani kubanga lwe yagambye nti emboozi yonna ebadde etambula bulungi naye kasita atuuse wali nti nalaba omukadde agenda omukuba mu ttooki ng'obugulu bwa mbuzi awo nekitegeererawo nti tuli mu longo ttaani kitundu kyakutaano kati awo landi wenkugambidde tiwagamba mu longo ttaani senga ndi mugagga kuba olongo ttaani zaali ssente senga tibampayo ne ku ssente esaati muvuga omusambwa mugulaba oyagala ogamba nti bannayo omusambwa oli akuva akukwata emimwa tokyogera fenna tujja kufa kati ku bantu bonna nga bwe twali ku mmotoka nze nzekka nze nalaba ogwo omusambwa abalala bonna balaba bulabi muntu naye bo tebalaba kiki muntu nkula gye yali akulamu kubanga kyenagamba omuntu yali akutamibwa ati ng'akutta akaggo okitegeera kati nze nga nina akatooki juka nagamba emmotoka twatugivugira ku butooki naye akatooki akamu kaali kazikidde nga akatooki akamu kekoze eki ekasigaddeko kati nze ne mumulisaamu bwe nti nnyo okuva waggulu ngenda mumulisaamu bwati nga wallahi wansi eno wansi ku bigere ng'alina bugere bwa mbuzi nga bw'alina waliyo empewo ekumuta obukoosi mu kibira kiri ngugamba kiri ekibira kyali kikwafu kati nkugambye abantu abamanyi enteetwe mu biseera byenkugambiddemu ebiseera bye Hidaman yayimbira Double Bed gyali gwali mwaka ki 2007 tume kwebuzaabuza ntwetwe eno kibira neno kibira tewalimu bintu era mubaamu ebintu ebikaaba binyonyi mubaamu era ebikaaba ebyo ebiwuggulu bibaamu empewo ebaawo pia baga nti bolaba abantu bwe batyo okwata ku nviiri kuno ku mutwe tukyayinako nviiri tebagamba kukwata ku nviiri owulira ng'enviiri zikubudde ku mutwe olwo waliwo akabanga akantu akakuyiwa ku mubiri olw'ensonga oba olaba ekintu kyobadde tasuubira kulaba mu budde obwo naye wakiwulira tewaliwo omuntu atayiwa lutiko walina amalaasa ebiseera ebyo nze sisibanga ku nviiri naye wawulira ng'enviiri teziriko sofa owulira ng'omutwe kawalaata era ogiba ng'ensisi y'amaanyi osobola n'okugukwatako owuli eddala zivuddeko naye nga kwezine nga just erifiya eba ekuyingiddemu bagamba oba kwogera tubali tukoma wano bagamba ne batugamba omusajja oyo Tani Boy n'agamba oba kwogera kyolabye wepababa wano ebadde tesukkawo ffenna tubadde tuzikirira wano wamala n'okyogera ng'agumaze okuyitawo mulimu kuvuga n'ogaba banna ekyendabye oba bwe wagenda mu mmotoka n'otuula bw'oti nodda mu kasonda k'emmotoka n'otuula tolina kyewaddamu kwogera nabo sina kyenaddamu kwogera okusinza n'omusajja oli ensi gyali antaddemu oyo ow'emmotoka eyankwata omumwa nali sinawe nzija maanyi googera kintu kyonna era tebakimanya kyewalaba bano betwalina betwava nabo mu kibuga tebakimanya naye Tani Boy yakimanya kuba wengambye nti yakimanya ye yankwata omumwa kyekiri kyenagamba nti bali abantu beeyo baba bamanyi ebintu ebiri eyo osegeera kiringanga kati gwe wali ewuwo mu area zomanyi nti wano ebbisi okitegeera kati nabali abeeri baba bamanyi ebintu kuba bana bali ku mmoloka nga bwe twagenda abantu betwagenda nabo bonna tekuliko yamanya kintu ekyo nti webankwatira omumwa nti oba kyali kino balaba muntu kuvumbukira mimwa naye bonna bafunamu okutya kubanga obwo budde okulaba omuntu omukadde ng'ava mu kibira kino ng'asala dda mu kibira kiri ofunamu okukola ki okutya
omukadde ono bwe yasala saa tumudde mukadde tujja kubuza omusamba guno we gwa kuba twali muntu alina bugere bwa mbuzi musamba ogwo ennyini omusamba guno we gwasala ne guyitawo tegwaddamu kubalondoola tegwaddamu kubakola kabi gwe gwagenda byagwo kati kankubule okumanya nyinza okugamba nti tegwaddamu naye ate nze ndabanga ogwaddamu mbuuza gutyo kubanga olwedde bwe twavaawo ne tuvugako emmoroka okuvaawo si bbanga ddene nga tuvudde we twamusiŋŋaanira emmoroka neyabika emipiira ebiri omulundi ogwo kale kibira mwalinnya kulandimanyi nedda ssebo ate kibira bagaye mwali mubayeekera anti bazisimba nedda ssebo emipiira gyayabika omulundi gumu emipiira gy'emabega gyombi emipiira gyombi okulaga nti wadde ndowooza gwali gwagala oba tubeereko ensobi ze tukola awo endala nga tukyalimu eriya zaabyo ekukulekera awo emipiira ebiri we gyayabika ate obuzibu ne bujja nga dereva alina sipeya tayi egyo naye yali abikooye wadde we yali awulira nga abikooye era yatugamba ekigambo n'agamba tuteekeko omupiira guli ogumu omulala ngenda givugirayo nga bwe tugenda vuga liimu mwabuza olidde mwavuga oluvannyuma lw'okuteeka embuzi emmotoka ne muvuga essaawa nga nnyanga zonna ze muvuga mwetolera mu kafo kamu mudda awantu we wamu kati ng'ebyo byonna naye awulira akoze eki akooye wadde waayo waliwo ekintu ekikusukkako omupango ogw'okuteeka embuzi ku mmotoka mwali mwagala kugibba kwesazuza balogo nga bw'okyogedde kabaka oyo mwenyini yagamba bano batulagako leka tubalageko katubalage nina embuzi yaabwe tugitwala tugenda girya Kampala embuzi yalufuukira embuzi gwabisa omupiira pa omupiira gumala okwabika batugamba gwalinnya ku kikuuba tewaliwo kiriwo nze ngambye buli kimu ekyatuukako bali dereva ne taniboyi baali babimanyi ng'era baba babisuubira nti we mutuuka mu sinario bwe muti wateeka okubaawo ebibeerawo otegeera kati omupiira zimala okwabika emipiira ebiri tabbwe gye batugamba muve ku mmotoka tukube jeeke tulina okuva ku mmoloka kati mukuva ku mmoloka awo okuba jeeke bulaadi kyobamanya nze saava kwekuutiriza ku mmotoka ng'ani ayimirira eri ebbali ku kyendabyeko bantwale njagala bansikaawo kumpi n'emmolo ate wansi waayo bali mu kkuba jeeke tewali biwogganawoggana oba obukima bwali butandise n'okukaaba kuba obudde bali kumpi ku kyolu anti wuliriza ebiwoggana bibaawo n'ebyo ebiwoggana era bye byekiro ebibeerayo ekiro ebinyonyi byekiro ebikaaba ekiro bye bibeerayo kati laba mu bibira byeyo ndijasi nti mubeeramu ebinyonyi kati bye tulwawo okuwulira eno mu kibuga mubaamu obukabakaaba obwo n'owulira ddala ng'owulira ddala mu butuufu nga olaba bakututte naye nga tonnavaawo wooli nga muzimu gwe gukaaba binyonyi si muzimu tebyo bikabanga mizimu sokompeyo sound emujokya ebinyonyi ezo ziba nkoko zakomakyalo obunyonyi obubeera mu bibiri obwo obwekiro kakaba akaloboozi ne kagenda ngaokola akaloboozi kagwa wala nnyo kati obwo obuloboozi obwo ng'owulya ddala muwedde naye nga ali muhola kati nga mwebuuza ekintu kimu emmoloka eno bateekako ddi omupiira tuve wano nga buli kali awo nze kubali bonna nga bwe ndagenda nze nina ekyenjawulo nze kyennalaba balaki bataalaba nga nze nsabirira kintu kimu tuva ddi wano mukama kati nga nenkubisa ebintu bingi saafunye ssente mutafuna ssente ate nsiŋŋaana n'ebizibu bibino nga neebuuza ddala katonda ddala mutuufu gy'oli ddala oba gy'oli mbeera ki eno kaakati munnange bamala otuteekako omupiira ogumu omusajja ogumu agamba agenda givugirayo kuliimu tugivuga kuliimu nze olwo ntudde wali mu kasonda kange nsirise siina kyakwogera nga tugenda nga mukama katonda atuyamba nga tutuuka ekibuga mu tawuni
Temwaddamu kusanga kizibu kyonna. Ate twaddamu kusangawo kizibu kyonna nga tutuuka ekibuga mu ttawuni. Tutuuka ekibuga mu ttawuni jjukira promota Jento Mulindwa Yudamani yatudduseeko emisinde nga newe yayise tetumanyi nawo. Sente zonna yakukumbye bukukumbi. Yadduka nazo. Tetulina transport atujja kibuga mu ttawuni tutuusa Kibuye. Paaka enkulu eyimakindi. Tutuuka nze nali nsigazza kaya akasimu kange. Nkwata akasimu kange bwe natuuka ekibuga nkatunda. Bwe nkatunda mbeerako n'omutumala gwe nkubira mu kibuga essimu mugamba nyamba ompeerezeyo ekitwalewo nga tegatte nsobole okulaba nga nkola ki nga nzire site ng'oyo annyamba nga mpeereza ekitwalo nga nzijayo akenda nga nkola ki nga ngattagatta nga nnyingira site naye nkulayirira abantu ffenna nga bwe twagenda kuba abasinga nalinga mbawuliza nga batubeera mu area code y'emu ffenna twalwala buli omu yalwala nga obulwadde bwatamanyi ffenna twalwala obulwadde buli omu yalwala obulwadde bwatamanyi ng'ogenda okubuuza kundi wale gundi oli otya buladi ndi kundiri nedda ssebo amanyi nga banagamba nti omuntu yalwadde entiisa kuli tekwali kulwala ntiisa kati nze ate mu bonna nze nalwala nga nalwala ebintu ebyenjawulo obulwadde bwannuma sawo bakanda kuwoza mbu alinamu omusujja abasawo kabampeekeko amacupa nga sikyuka kati ng'ekiro mbeera neebase senakiro wabula we nafunira nga otulo oba otufunye emisana oba kiro gwe kiri kimu nti ofunye tulo nga omukadde oyo gwe twasiŋŋaana ku kibira awe ng'aba nkwata ku mukono nga ngamba muzzukulu jangu tugende ng'aba ntwala nga buli lwenfuna bwe nti ku tulo bwe nti ng'omuntu oyo ajja nga ntwala nga nnyingiza mu kibira eri yali ayingira ate kati nga mu kirooto ngezaako okulwana mwesikeko agende yeka talina kgenda nange kati mu kumwesikangako ennyo ng'olwana mu kirooto ng'ogenda okuva mu kirooto ekyo buladi ng'olinga gwe bakubye emigga 10 nga tolina maanyi yadde omulundi n'ogumu kyasooka nekimbeerako nga banzijanjaba ebisale bye nali nkyabeera nawaka nga banzijanjaba nga kimbeerako nga bwe ŋŋenda awo nembinyumiza ku mukadde nemugamba nno omanyi nemugamba nno ebintu biri bye nakunyumizaako bye twasiŋŋaane nemugamba mbeera neebase ng'omuntu oyo ajja nkwata antwala ngamba jangu tugende aba nnyingiza mu kibira kanaga kalindako tujja kulaba kasooke bakumaleyo treatment y'ekizungu nga biganye buladi kati mu wiiki 2 zennamale wiiki 2 ngenda okujja nga saidi za wano nafunako kirash nga lulinga nga olutiko olukuyiwako naye nga kintu kizze nga kyajja omulundi ogwo si mizozi abawa bugundi bunene ate si gundi si bino biwairindi ng'ebisente egisente biba bya lawundi just kwajjo nga bolaba olugundi obututuli bwobula buno obuvaamu obwoya kati wajjo ekintu nga kiringa ng'ekyo nga kyawamu bwe kiti ekintu kyankuba okuva wano paka ku bbeere omulundi ogwo nedda ssebo amazzi agatali mafumbe gakkuba ekintu omulundi gumu bwe kityo nekimbeerako ekintu ekitandika okunnuma nga olaba kati walagiriko n'ennyama nti nnene nga bw'okola bw'oti ng'owulya nga tekiraga nti nga kungula kiraga nti bwa naye nga bw'okola bw'oti ennyama n'ebanga egaziwamu bw'eti nga munda mubeera mukuluma Nabbubi yakufuuwa nedda Nabbubi yanfuuwa wanaawo nedda ssebo era
mukadde wabeerera serious bwe yalaba ekyo ekintu nga kinkubye kati wabeera serious kati ye mu kusooka bwe namugamba omuntu nno gwe nalaba eri abantwala mu kibira kati bwe nabimugamba nga naye yatuuka nga nalowooza nti ndi mu muzannyo nga mugamba nebimunyumiza nangamba kati gwe kyalina ensi eri bye wasiŋŋaana eri bye bikyakulimu ne mugamba no si bye bino bwe mugamba ngenda okuzuukuka nga ekyo ekintu kindimu ekintu ekyo nga kinkwata omuntu antwala bwati mu kibira buli bwenzuukuka mbanga gwe bakubye emigga akanywa mba sirina maanyi nwana nnyo okuva kw'oyo omuntu ngalowooza byakusaga naye bwe yalaba kino ekintu kati n'amanya nti olwo bintu biri siriyasi kati tudda mu paati mbuuza ku bannange olwo bo bali wiiki 2 ziyiseewo bateredde nziramu mukadde addamu ambuuza buto ambuuza bulungi nziramu munyumiza emboozi eyo maama ewaka addamu abimbuuza bulungi nziramu bimunyumiza kati mu kumunyumiza nga omanya abantu abakulu yendoza nagenda nanyumizaako bakulu banne kati ne baŋŋamba bwe yakomawo yajja naddagala bwe yakomawo n'eddagala ddagala nentandika ng'oddinaaba bwe namala oddinaaba nendinaaba nembera kati nga ebiseera ebimu nga bwe neebaka ng'omuntu sikyamufuna oyo yali ansika ng'okuntwala oli gwe twasiŋŋana nga takyansika nga takyansika kuntwala mu kibira kati eddagala bwe nendinaaba ekintu kino ekyali wano eno nekigenda nga kivaawo nga n'omuntu sikyamufuna mu kiroka ebyatooka ne biggwayo nga biruka ekiseera ebintu ebyo nga binvuddeko bulungi kati awo ntandise okufuna otulo otutuufu sikyafuna oli muntu oyo omukadde yansikanga okumpisa mu kibira mukadde ampita maama ampita ntuuza bulungi ku dayini anzizaamu buto aŋŋamba ddamu onnyumiza emboozi jjukira nagimunyumiza wali nga amaze okulaba nti ebintu biri serious nga bwe bimunyumiza nga nasooka nebimunyumiza nga alowooza nnimba kati mmala okufuna obuzibu addamu ampita kati ate era mmala okuwona nga bimpeddeko amala ampita aŋŋamba sooka ojjoddemu onnyumiza emboozi eyo nga nza mbuto nga ngimunyumiza naye bwe namala ogimunyumiza yasembayo aŋŋamba ekigambo ekyo naye mmwe mwakula muti abalina emimwa gy'oluwewere kati ebyo byonna aliwo binyumiza ani agenda okukuyamba kundeetera bizibu byabwere byolabye nga bisirikireko so nenkomekeza nga kugamba ekintu ekyo labo ng'omuntu wagambanga ku bintu by'entwetwe sibyogera walala towakananga gwe kyobamanya bali baddala bali abatwala emisambwa gyegiri ebyaddala mulo mama yali akuyita linnya kyewaka amanya agange agewaka yali asinga okuyita bampitanga abudu yenza abudu yakuyita atya ogenda omunyumiza nampitanga bweyita omwana abudu zako jje waneeno mukana akaloboozi abudu oba abudu ampita mama ffe yali si mukazi wa mifumbi ndi wakwerega muzeyi waffe ffe ow'emifumbi naye mama ffe akuyita mpolampola ngaera omukazi wayi abudu sooka ojjeko waneeno yawonyumize naye ate era naye yalinga ggwe kati era yakkiriza mmaze kulwala bya ddala sandi wakanye nnyo naye wali abagoberezi ate wali abantu abakuwagira mu bwemusi oyo abadde emusi wange naye kati emusi wange kati atandise okuvaako nemagato oli avaako ati bino ebintu byetuwogerako byetuyita mu bulamu bw'ensi eno kubanga nze kati nze okukula okutuuka ntomanyi byempiseemu nawe simanyi byoyiseemu naye kati wenfuna omukisa ogubishyalingako n'abantu abalala ebintu ebisinga tubinyumya nno ne balowooza mbu tuli mu kulimba naye ng'oyagala kati gwogenda mu comment section tolaba yera message ezigamba nti ddala bituufu entwetwe gyebiri nange gye nasomye naŋŋamba nti nze nalya binyeebwa naye olubuto nga buli kadde nduuliramu ebinu ebikoona tu ebisekula ebinyeebwa nkugambye bwe nanyumiza mukadde ebintu ebyo
mukadde n'aŋŋamba mwawona nnyo omusajja oli gwe nagamba yasooka yatugamba temugeza mukwata ku miyembe gy'abendi n'aŋŋamba mwawona nnyo eyo mugenda yokumwayo safari twagendamu Katonda yali ali wamu naffe kubanga mukadde yaŋŋamba muba nakukwata bukwasi ku miyembe gyo girera mwali mugenda kufiirayo naye wona nga tujja tusevingibwa abantu ab'enjawulo mujja musevingibwa abantu ab'enjawulo kati wuuyo yagambye nti yali abinyeebwa n'awulira ebinu nga bimwekonna mu lubuto agannyabo nkulayirira labongo olaba emboozi nje tonyumya ogenda kufuna abantu abawera nga 10 nga bakunyumiza ku kyalo ky'entwetwe naye ngenda kubakyaza bonna tulabo baddala bituufu nkugambe nze nina n'oli ow'embaga mulina ow'embaga ngero twali bino betubeera mu bbala nga muli mu kukola muli mu budde bwammwe ne munyumyamu oboozi nabinyo n'ow'embaga n'aginyumya n'oli gwe nkugambye ow'omuntu gwe baalimisa bulaaza we ne bamulimisa eyo ng'ali eyo yafa dda ne bamugjayo ali eyo ali mu kufata nkumbi mu bufuuze bamuzuukiza n'agenda n'atandika okukola emirimu emitongole mu Republic of Ntwetwe kati gwe nga bali oba tugambe nga bwolaba omuzungu bwakola roboti bamuduplicatinga nkugambye bamuziika yafa ne bamuziika bagenda okumugwako ng'ali Ntwetwe bali mumulimisa ng'akuba enkumbi weraba